Gasimba ganene banna mawuli wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios jiko Anjuli Ahmed Katerega Msazi Siraje Ruwama Charles Romshana. Aisha Kabanda ne Muhanga Kivumbi. Aisha. Abasoose baganye okutunuulira security situation beyond General Wamala. And I think that's a temptation fenna gye tufunye because kati Siraje amanyi Katumba Wamala ng'omuntu. Taina bwe extricatinga mu kifaananyi kya Wamala ng'omuntu. Ne Katerega gwamanyi njagala kutunuulira beyond just Wamala. Nabadde wano ku radio eno ku Monday. Ngabavubuka bangambye, and it was a police also statement. The police nga tugenda mukulayira yakwata boda omutwalo gumu. Nezikuŋŋaanya neziteeka ku police. Twaline muwango ono nambalira ekonomi ya boda nnoza wano ku radio. Bwe bange eyo boda emu egula milioni 4. Kitegeeza obuwumbi 40 police yabu withdrawing mu economy omulundi gumu. Bwe nali wano ku radio nga njogera nemanga kibazo ezo ze bakwata mu kulayira zentono. Police ina boda possibly 3 times that number. Kitegeeza abaana bonna oba withdrawings mu economy obataddewa. What percentage of them is recruited in crime because you've taken them out of the economy? Ekyo kimu. Mwami Museveni lwe yatuggalawo olwa COVID omulundi ogwasooka. Nayina omusibe gwe baakwata bino bitongole by'okwerinda. Ne ŋŋenda ku kimu ku byo. Okwogera nabo mbagambe nti ono omusibe mwamukutte mu presenting either to court oba, and they were very amiable bo bennyini. Naye nga ntudde mu mmotoka yange nninze wabweru sinnatuuka kuyingira nga nninda eyaŋŋambye jangu wano. Bino byenalaba ate nakubira muwango ono nga musaba esimu ya IGP ate yansindika wa DIGP nga naye alinga ampa message nti owaayo obuyinza buli eno. Of course nafuna okuyambibwa, but awantu wali bwe natuukawo nga ntudde mu mmotoka nasooka kulaba musajja wa kagaali ng'alina kaani y'amata eno eya silver. Abo bamata bamusunda ewaffe babayitanga bamusunda. Musunda bwe yatuuka ayingira n'akagaali najjayo emmundu n'agihanding over ku mbagitaani eyo ye kota guard yani wosookera kota guard n'ahanding over emmundu konze ono musunda mata ayina emmundu. Bana abaana abalina jackets za safe border simanyi oba ba safe border oba siba abawerera ku ddala bwe baatuukanga konze nga tuli ku ttagali buli gwe nalabanga. But add that to the fact that buli awabadde we bakwata omuntu e Kampala bafubutuka bufubutu singa tubadde wano ogenda okulaba nga Romshana ajjayo emmundu, ogenda okulaba nga Katerega ajjayo emmundu, Siraje ajjayo emmundu, ogenda nti bano mbadde nabo obwedda ndi nabo. Kati osobola okusigalawo katono statement Museveni gye yawadde owa kamera bw'oli ku screen bw'olaba omuntu nga ayina emmundu ku boda gamba ba 99 bamu engaging yabadde simanyi abisobola okukozesa ku mukadde ate nga head of state because you see 99 tesobola kulumba muntu yonna nga tewali command tayi tesobola kulumba muntu yenna nga tewali intelligence. Ekitegeeza nti ne Peter Kibazo owaabwe ayina boda ali ku boda nga yene mu 99 ejja kumutta. And that's where the problem is. Basobola okwe-identify omanyani yawadani emmundu. Nina gwe nasanga omuzeeyi ng'ayina emmundu mu ki Toyota Corona nga yagifuna ku mulembe gwa Wembule yakola ne kano kayanja kati nga mubuuza nti gw'oli deployed luddawa ya andife twakola mu Wembule kati twasigala mutukola nabo nga naye yennyini bagenda n'okukima mu babuulire basobola waabwe era bwe baatuukanga beemanyi gye baalaga ne bagenda. Waliwo abalala bo nali mbamanyi nga beesiko bakwano ba Juma Seiko mikwano gya Juma Seiko bakola ne Juma Seiko. Waliwo okwekalakasa kw'aba Utoda e Kampala Utoda ate mikwano gyone gyali mikwano gyo
mikwano John mikwano gya mukwano gwona mbadde nteese mwana berese kati bali bekalakasa mu Kampala nga bali banoonya kukola ki kugula ttaka suddenly abavubuka ne bajja emmundu mu mmotoka nga tekuliko wamaje tekuliko ki naye bakwano ba Juma kati aliki Captain Omeja naye nga ye ADC Woli kati olaba sakasa ali awo ofuna omuntu ng'ayina emmundu nga teri licensed naye nga yagifuna kubanga RDC wa Kampala Aisha mukwano gwa Kibazo kati Kibazo nga talina pistol ng'ayina AK Kibazo naafuna emmundu kubanga Aisha mukwano gwe. Now that is the level of crime that you're dealing with until you withdraw those guns and they are accounted for. Eyo mundu si yetaka wese simanyi because nalo ya Gambia si yetaka wese and tosobola kugalawo borders ezo emundu zitayingira because ne mukulu Museveni aletange mundu okuva Libya ati yazileta bwagamba agana lete mundu okuva Libya lete mundu okuva Rwanda na Aisha sa ne waze okuddamu kusasira nga tuli mu tugulawo ne settle nsasira mukwano gango kitiba Katumba Wamala ne family ekizibu kyetuuseeko. President Museveni bwabanga yabadde ayogera nga yagala kulowoozesa bw'oba obadde omwegendereza byayogera nti batamanyi kizibu kya Uganda we kiva. Bw'owaba owuliriza ebigambo bya President Museveni in 2018 ku State of Nations address era nga bwe yabadde ng'ayogera ku security abo nabo menye yabamenya n'amenya bamaseka 7 aba Kawesi Joan n'abalala n'amala attributing okufa kwabwe ku ADF n'asajja ba ADF ekyalo kibalemye basazeewo okujja Kampala nga bamanyi nti intelligence yaffe Kampala nafu nene tujja kubakubirayo ate bano balumba yeri. The next set of nations address gye yakola he attributed failure ku police yaga waliwo kawukumi ya infiltrating a police kakati mulimu abantu abakyamu muffe elements enkyamu muffe ndowooza we yali agala kwekwasaganyako no katerega byabadde ayogerako ye walaba obuzibu kati olwaleero yagambye obuzibu buli ku judiciary bakwata abantu eraga nkyamukisa bulungi chief justice wali tubakwata ne tubamuwa n'abata neerabira nti babata kubanga gwoganya okwoza emisango batyo alina sufficient evidence abantu okera bukezi no bibakookerako n'obakwata. Sayinza okulowooza obanga obadde omulowooleza emabega yena nti he doesn't know the problem kyesiriko ekyo kubanga manyi problem yagikola ki agimanyi. Kyenzikanya nawe Petero teri asobola kukwata ku musirika omuntu wa wano anyhow nga asanze n'omuntu n'emmundu bayiza abaana beekweka n'emmundu zaabwe beekwekala kubanga nabo beetya bamanyi nti bagenda kukola kibi beetya kuba nalabye emmundu baba bazikwese naye osobola n'okutemalira okakalakala ng'ogikutte bw'ati n'atula ku bodaboda ng'erimu open n'agenda mpozi bagala bakikola to conceal themselves oluvannyuma bamugoberera kibalabye bwe yatandikire na mmundu eyo naye awo ku poliisi awo osobola okuyitawo n'emmundu ng'ogirina ng'eri mu bbanga weeta no one cares wadde ng'olina muleeyo kubanga batadde mu mbeera kya bulijjo okubanga oli muleeya n'okalakala n'emmundu n'ogenda n'okola by'oyagadde nabo batambula nabo abali muleeya nabo babatuma ne babakolera emirimu gyabwe kya bulijjo to them ekitasobola kuleeta kuba nduulu. Era nenzikanya naawe nti n'omusajja wa CCTV tosobola kumugamba nti waayi oyo tewamulabye tewamulabye kubanga bwamulaba so what asobola okubanga ali ku mulimu gw'omutuufu until when a mission has been executed ate ono gundi gw'obadde mu kyamumuko okulowooza nti no Katumba yeeragajjalira obulamu bwe olinga alowooza nti eyamusse it was a one off yakedde ku makyaga leero tugenda tukube Katumba n'alumba n'akuba. These guys will monitor you bali bamanyi ne watudde ne wakola atya era singa ko yatambudde n'amajege osanga bandi backing off ne bagenda kubanga story baginyonyodde bagamba nti mu makati ka pick up ke kavuddeko ne keyongera osiminga katwala mipiira kitegeeza babadde bamugoberera ebbanga lyonna. Ekizibu kya security ye Uganda
kineneko. Eri abagambye nti bannange nga mu discussinga we need security for all Ugandans. That's the point. And not a few families. That's the point. Or you the generals. Peter, obuzibu buli luddawa. Mpaka nga wo addressinze ekinyusi ekivaako ebizibu bya insecurity. Waliwo obunyivu bungi, waliwo desperation nyingi, abantu bangi batuuse ku kisenge, abaana bangi alowooza nti nze ne bampa ensimbi abaana bange ze basobola okusurvivinga ku family yange nga ndi sure nti nja kusurvivinga asobola okukola ekintu kyonna kyonna ne bamugamba nti gyesibe yoba omugenda otulise egindi nga naye asegedde nti ayina assurance ku family engeri gyesobola okusurvivinga asobola okukikola. Abantu bangi bali ku kisenge. Survive is very difficult. Abantu bagadde okukyusa enfuga ye Uganda balemeddwa nze nabagera ntubaga kukikwatako togikwatako. Ti desperation y'abatayagala Museveni naye genda kulinnya kubanga balaba nti tekyaliyo ssubi lisobola kumukola ki kumuggyako. Bajja kukola ebyobusiru. Mu byobusiru bye bibakola byakulumba abantu. Kati President Museveni yabagambanga nti muli basiru nnyo mulumba soft targets mulumbe yako kufeze kumulumba ku majje kandi bakulaga nti we can go for targets zitali soft ne bagenda ne bakuba assistant IGP ne bamukuba ne bakuba Kigundu no bamulumbye. So which target was this? Never kuya wali soft bamisinze bumisinzi bade bamanyi nti awo wali wenyini watudde kubanga story laga nti ayina we yakyuse n'akyusa ki naye bulijjo wadatula. So yavudde eka ng'atudde awo omuwala we bamutidde n'ayimirira okugula amawulire bwe yazze bw'ati n'akyusa position and it just took a few minutes. Jenkuwa abamumanyi bagamba bulijjo yatula behind his drive. Anti oga okay bulijjo watula ne kuno siwe yabadde akoze eki atudde kimitegeeza nti they narrowly missed their target. Kati bakulaze polisi yagambye egenda kumuggyako statement. Kati bakulaze nti ziri zoyita soft basobola okuzikuba ne zino zoyita hard nazo bazikola ki baziromba. Kakati gwe okutugamba president w'eggwanga n'okola state of the nation's address n'otugamba nti abaabase tubamanyi emmundu eyo tubakwata ne tubaggalira naye polisi nebata court nebata abo tabatwala mu court martial kiteg abo tabatwala webale nyoka lyekuwa abo tabatwala mu court era nzikubye muwanga kumpere olukume omutwala tera kufa mutwala abambala bu red beret abatwala mu court martial sokoleke abambala bu red beret abatwala mu court martial okay naye bana bainako evidence because he has evidence okusinzira ku ye bo babatwala mu court za bulijjo ez'abana basaagasaaga ne babakola ki ne babata natugamba the real gun yenyini eyata Kigundu kitegeeza President Museveni knows the person amumanyi fe okuteekwa fe amanyi mundu bamukwata getubakwata babakwata koti nebata kitegeeza he's pointing at someone kati I associate n'abasiraamu abeeraliikiridde kubanga okufa kwa Kigundu kwatambuliramu okukwata kw'abasalumanya baali bangi nga basinga obungi baali basiraamu ate nawuliddeko abeeyogeza mu ango we n'abadde amawulire ga Katumba olwafulumye bwe gati olwamukubye papapa ne batugamba nti kati ababadde abambala ebibombolako eyo ADF kubanga era etasawa zezimu era esawa zezino era ziki kati wadde ku mpewo omwo n'agamba nti oli ekimanyisa ba pig kubanga bali mu ADF mumanyi enzikiriza yaabwe tebaagala pig. So you can see ng'omuntu alina engeri gy'ayagala okyassociatinga n'enzikiriza emu to solve Uganda's problem baddeyo banoonye abakuba abantu message ki gye baagala okusendinga ba addressinge obubaka bwe balina bwe batekola ekyo tugenda kwongera okufiira obwerere tujja kwongera okufiira obwerere basalumanya ne nalumanya musajja twa abiriga yafiira ekyo bwemutunuulira ate yali innocent nnyo n'okusinga bala yeyambalira kyenvuye oba kuvanga ku underparty okutuuka waggulu yali takyali yali ali enaweereza ali mu kyenvuwe naye bayagala kulaga nti nammwe mufa pita ekisembayo Katumba wamala abantu bamwagala nnyo ne bamuyimba bw'oba ffe n'ogenda okukola analysis y'ebigambo ebyayogeddwa oluvannyuma lw'okubaawo kino ate abantu baali bafuluma ebigambo nga si birungi nga Katumba wamala ono si ye Katumba oli ng'abantu bagamba kamuwulire nayise ne kuba n'ababodaboda kumpi ne wembeera Katonda mulungi
yagadde amulekewo awulire bwe kiruma nga naffe bwe tukola ki bwe tulumwa kati nendabanga okulumwa kw'abantu obuntu bulamu bw'abafirika abafirika muno bwafuna ekizibu olumwa no associatinga naye n'okola otya obwo obuntu bulamu bw'abafirika nembula nga bwabadde mukedede muffe ng'abantu boogera ebigambo byoyinza n'okwewuunya lwaki bandyogedde kitegeeza nti omuntu wayogerera ebigambo ebyo ku muntu ali bw'atyo ate naawe singa afuna omukisa naye ogunyigiriza omulala in another corner naye asobola omunyiga tusolvinge problem eziriwo abantu basobole okubeera nga bajjawo obukyayi neggwanga okutambulira awamu gasimbagane ne bannamawulire kyalisirwa omushana mukulu kibazo kansookere ku Aisha kyasembyeyo nakyo mukulu Katuma Omara abantu bamwagala nnyo muntu mulungi isi Ezekiel Prophet Ezekiel agamba bw'olaba Muwanga Kivumbi ng'akola ekibi n'okisirikira bwe n'okola ekituufu Muwanga Kivumbi afa naye naawe alabye n'osirika bati n'okola ekituufu ofa. In other words, okusinziira ku Prophet Ezekiel ne Katumba Wamala alaba ali nakuba ng'ejjamu abantu enjala oli mukulu kibazo ng'ejjamu abantu amaaso n'asirika olw'okuba okusirika bwe kujja kumujja ku brigadier kimukole general abaana bagenda America basome is as guilty n'abo abajjemu amaaso. No, this is Prophet Ezekiel chaddanyo and these are God even ebigambo bya Katonda according to Prophet Ezekiel even ebigambo Katonda yabimugamba ndi kubonereza ng'oli gw'otagamba because gwali mulimo gwo kumugamba bano bagamba they should look nice guys eri mukulu Museveni basigale mu mirimo katwabeero ba kibazo abaana ayogera bo bagobe Martin Zilakindi ya kisaminga nga tali mu Ezekiel n'agamba nti tanywerwa nnyo olw'abo ababakolako obutali bwenkanya naye anyolwa nnyo olw'abantu abamanyi nga balina n'obusobozi okubako kye bakola okulwanyisa obutali bwenkanya buno n'olw'ebigendererwa ebyabwe ne basalawo okusirika ne yanziza. So in other words kiri ekibi fena tukiganyirwamu nawe akisirikidde because waliwo oliira n'oli atakisirikidde gumiitu wawansi fena tukifunamu ekizibu. So I reject that line. The second line mukulu kibazo which I reject nti gwe kibazo oli muntu mulungi you have invested very heavily otadde ensimbi nyingi nnyo manyi nnyo manyi nnyo mu kukola PR public relations kati ye mukulu Museveni akuteeka ku ddaala lya waggulu then wansi n'azimbirayo ebibye. In other words wooli bana basuubula mu dduuka bw'oba oyagala kutunda ebivundu mu maaso oteekayo ekirungi you put good cover kisikeyo oli atwaliremu naki ndoza wakiraba potatoes lumonde gwe twagulanga tuva kuziikirako Baguma Richard kitaawe oli lumonde omulungi amuteeka waggulu naye nga wansi wakacyawo gwataddeyo nga mufunyo kati omusirikale asooka okubeera omupoliisi nga mukulu Museveni agenda to militarize police yasookerayo Katumba Wamala. You remember? Now and because wamwe musajja mulungi nnyo he's a nice guy fine officer aiza nokubeera president wena ebigambo biyituma byokukuusa. Now kati ne tukikiriza because ani agenda okuwakana muntu wakaterega katerega tagenda kukikola ki tagenda kukiwakanya singa badde banjirana it would have been a different matter ndoza mu yawo ngali kubanjirana anti banjirana bamugoba. So ngana wrong over right officer regardless of accident of birth or heredity. Congratulations kati. So mukuru kibazo therefore I also reject that line. Kibazo
bo if you're a very good Catholic balemu okukozesa obulungi bw'obukristo ate okubba. You should also reject that. Nogamba mugende mukozesa omulala temujja kukozesa nze. That's why you see oina dichotomy, contradiction wakati wa Erweru ne Katumba Wamala. Katumba Wamala as CDF ejete lyata bakonjo, right? But Erweru as first division commander Erweru yatta bakonjo. Actually they don't say into UPDF yatta bakonjo. No, they don't say that. They say Erweru yatta bakonjo. Now omanyi sini wabakubide mukulu Katumba Wamala. Bobo exitinga ku birori byabe muga utuke ku flyover awo. Waliwo kamera. Yes. Kati kamera eyo ebe kulaba mu maaso. If you are entering the road, waliwo kamera ekutunulira mu maaso. Because boba goberera bajeno obukoto ne bachuka. If you remember, there is a camera. Among the cameras, they are fulumiza. Nero bukoto batuka ne bakola ki? Actually, up to Kampala International School. Yes, ne bachukira yo. Now, awo na waliwo cameras. Na inga cameras ezo bwebali bajja zabakwata face. Ne botunule no camera egenda ku Mariam High. Still na yebakwata muki? Yebakwata mu face. Now, Mukulu Museveni awadde statement. Nagamba nze naragidde police ebawe camera ezo. Ebawe bifananyi bya kamera. Is it so? Kati kulwachi tatuwa face. Kulwachi bifananyi byatu byonna batuwe emigongo. Because they have the faces. Boba yagala society ekuyambe okukwata ababi, ato tuwa face. Otuwe n'amaaso, otuwe ne face, otuwa mugongo, otuwe ne face. I remember there was mchara gwe batta bamutugira mu Moluka ne bajusule mukono. If you remember. Driver wayo kamera yamu Nagirinye. Washalko Nagirinya? Driver wayo camera yamukwata face. Ne bagitolaga. But all these cameras zirage emigongo, tezagala kulaga ki? Tezagala kulaga face. Clutch face tebagala kugitua. And when I chose zako ne chimpa echa zebra. Because abata zebra bote batolaga cameras zabwe. The drone zibajira. Ezaleta bamuta. Naye Mukulu Museveni akkiriza bali babe. But what is very interesting, tewali komera li balimu. Nze njagala mpeyo komera nalimu where they were brought in court. Or DPP under minute this yagamba this was not murder, yali authorized the operation. But we under the authorized operation, why execute? Ate wabanga yali okay. Ayo kwachi Mukulu Museveni yetonda. So mukulu kibazo you therefore see information yonna tebagitua. Kati watagala kutua information nentono gisigaze. Nayo bayagala kutua as accountability because yabada kola accountability in parliament. I want to assume. Then byonna bituwa kandi eno face tamujira batefana na kivumbi. Then we start from there. Why do you keep their faces echidebwe nchirekerawo? Now mukulu kibazo wabatira Magara Susan Magara. Information eriwo which they themselves brought nedoboz balina. Area pato point na whoever yeah whatever the balina nedobozi and nalaba headlines vision wa munebirala bali South Africa ateba mulese. You remember? Where is he? I want to tell me any quote wali ku trial. But at the same time oli akugamba kulwacho yogere no mukuru. Why have you talked to the president? That means balinga bawulira n'amasimu gawe. And I remember nagamba ko wano nga tuli mu one of these discussions tosobola kubeera ne 99 system ngekozesa amasimu using telephones ekyo nakicomplaininga ko nga mwami Kaihura akyali very good. Kati ne Mukulu Museveni kata wajjukidde kibi nnyo. Now the Tulimu narrative, and it's a very interesting narrative. One, gobo feel wo bamukubya amasasi. Chobola I'm not very sure ntokyagobera ne case yo. Ujugoberelewa. But bo feel wo nga bamukubye amasasi. Oliwa government ajana wa statement nagamba okunonyiza genda maso ayo tugenda kubakwata.
na tebamanyi how it ngeri gye kiruma mwe especially bw'obanga olimba because oli bw'omukwata n'omuteeka ku trial newe mbanga obulamu buli tebuzeewo but because there is justice that justice system bw'eba ekoze emyoyo ekakkana. Now so they've been telling people bambe bamuse naye government ekola kyonna ekikola investigations za high gear tugenda kukola ki tugenda kumukwata. Now it's on them nti statement mukulu Museveni zaawa now aziwa kubabe bwaba yogera nti kamera zagize but it's the wickedness of police now it's on Katumba Wamala. Now he feels it. Kati is now feeling it with our usual peasants. Now so the good news out of this fera tugenda twande bade tugatta amalobozi Mwanga Chivumbi Katumba even these peasants abafidwa abana bawe to demand better, to demand that abana bakole ekijja on police. When I was in service ale kino kigata Katumba waliwo gye bali bayita popular intelligence network system twazimba abantu abagoberera 99s twazimba abantu abagoberera 99s nga weri kati nga 99 weberi ekituga when it is receiving a bribe ngoli akulabula ne tugamba mu control room ne bamwe bagigamba you at this place now mwakafune toke you at this place mwakafune toke and there is crime going on here. Do you know what happened? My wife yali ava kukola au kubanda 99 nemugoba kati aduka misinde okutuka yamutuusa almost home like 500 meters away from home. Now madam tetuyina problem titogenda kutusako bulabe naye tubadde tukusaba gamba mwami watuveeko. Yes, you tell your husband atuveeko. Now when I was in military training Katumba Wamala yajja ng'omu bagenyi okutuwa lecture via politics and I raised it in the open. Nemugamba this what I've been that is very very serious. You know kuchigoberera. He was then Inspector General of Police up to date. Tachigobereranga. I've even never heard from him. Yes. But chenga za okukola gachi command ya police ye yawayo eri 99 zitimwe mmanye ebizibu ebiva biva ku unit eri abagoberera agikulira agimonitoringa or agicoordinatinga is and so and indeed bali bagenda kunkubira na masasa onakawa same police. And I even wrote to Katumba banjirana goyogera kogera ko that one apologized ono Yaseka deputy regional police commander yali akuleza 9 chotegeza gomba de monitor yakulede gomba dogendo ko abadde gwe na Aseka and they had withdrawn. So we've been in these games byafa but the good news is that byabafira mu ngalo and so lastly mukuru kibazo mukuru Museveni award statement tajiwanga I'm really very lucky nti njiwulidde nga nkyali mulamu yagambye ekiseera kituuse naye ate mukeereye bakukola the Descendants Resistance Army eno Descendants Resistance Army ejewo disorientation ate ejewo corruption ejewo buli bwenguzi ejewo nakahuji kumwe Descendants meaning abaana baabo abazirwanako ne bakwata government right ntabana baabwe koza ntabana bakuze bazukuru bange n'abara bakuze they are now old men. Now the good news ntabana baffe abalwana tukwata government bagagga they are not poor and because of bagagga tebakolera sente yagano okumanda tebagagga and they are very okay no luzungu kati balwogera nga ba America they don't call it passion, they call it passion. Hallelujah. Kati mukulu Museveni agamba therefore omwana wa Muwanga Kivumbi omwavu ye talina kukola mirimu emirimu esigaddewo Uganda emirimu egyo beka amirekete bikuleta bizibu Uganda riri zija oil ebyo biki byonna bagenda kuteekamu abaana baabo abalwana but for you to qualify ng'omwana we yalwana. Charles, is that new? Hasn't it been the case? It's now official. This is the state of the nation and it relates to security. Agamba the only one just hold there. Omanyi ekyo nkirwanyeeko luli yajja Mwami Museveni najja na addressing and in a similar way nga addressing the state of the nation n'atugamba
nti bamuwadde abalokole mukyala Kajina ne mukyala we bamuwadde abalokole be bagenda okukola mu URA abo tebagenda kubba omulundi ogwo vehemently nagamba ekisooka nti ekereziya eveeyo ekole statement nze gye mbelonginga. I don't know about the other denominations because Mwami Museveni effectively yali atukondeminze nti mu Uganda buli atali mulokole mubbi. And I say please, we are not thieves. We are owed an apology because tetuliba bitoyinza kituteekako nti gwe kubanga wafunyeyo akakundi k'abalokole basatu bana. Luckily like nature is bwe bagenda ne bamubba ne bamwogoloza je abatwara nga atulaalisa abo era baba recruitingiranga wali ewakayanja ku Miracle Center ne ku KPC then nga babatwala mu URA. He is coming back with a similar statement. Kati atugamba nti abaana baabwe bo bagaggawadde bakola ki abalwanyi abo babadde bali mama yuni babadde batunda nte bakola factory ya mukwano bagaggawadde bakola ki bagaggawadde ba kitaabwe babba Uganda bajinyakula buli lunaku lwe tubeera ne investigation batugamba abagenze okubba chopa ebiwawaatiro babibye abagenze okubba gundi basharing amayumba agajja wane Uganda buli omu bani ani atanyaga kololo buli yafuna nyumba kololo ya jinyaga bunyazi bagisasulawa bakuwe invoice bakuwe ne receipt payments ze basasula banyaga amasamba banyaga amafamu banyaga factories banyaga companies kati olwalero batandise okubejjagala bakomawo batugamba nti abaye nti effe tuli bakufu nti abakufu tebanyaga. That is an insult to the people of this country. Mukolipazo wadde walwanirira abakatuliki n'abalala naye credit wandigiwadde mukyala Winnie Byanyima. Yasinziira mu parliament n'agamba bannange president agambye nti Uganda Revenue Authority yo kati egenda kuwandiika balokole olwo abakatuliki n'abalala tusigadde tetulina mugabo mu Uganda. Kale Kayihura yamwanukula n'agamba nti kiri ayogedde bwogezi figuratively kubanga omu ku bakozi mu Revenue Authority ye muwala wa Brigadier Hussein Ada Musiramu. Nati lisiti ye Winnie yakyogerera ku floor ya parliament. But you see Chibazo here omwana because mbadde nje mbabulira nnyo ku deep state nti abasobola kunyaga nga bavudde mu nsuka ababbye if you allow me use that word are members of the deep state but members of the deep state beba n'abawasaayo the what the in-laws but Mukulu Museveni is dealing now with the descendants is dealing with bazukulu the children of because abawasayo there was some of them was brokers Romshana. Those ones may be a bit corrupt. Katiagama, these ones are. Never bawasayo bebazde na kamiro no. Abana babarwanyi sibabbi. Temuna kutegera po yate mufunyo obusomo. So Katiagamba now from Ruwero inayo babiri. Oyinayo abalwanya abalwana. Right? But sibagagga because they have an opportunity ebba. Now bazukulu baabwe but they don't qualify because bavu. Right? Nayo ina ababalwana ne bagagawala because bafuna opportunity ebba bazukulu baabo kati bali for qualifying okufuna emirimo emirungi because bakitawe bali ki bakitawe bali babbi nayo mukulu kibazo you took one of my minutes let me finish let me summarize let me summarize you see gwe omanyi kugenda mu mbaga ewa kibazo emyama iye yagiguze yagabudde yagize mulide atalide na nyingi nyo nakuta kati fe waffe oli ne wabanga badayagala kufuisa oberamu n'ensonyi n'onyiga olime kuyata tali sound bawulire simere nayenga naye ona akugamba kino agamba olide nyama ye atabachayo n'omwenge obatoyagala kuwulira ebyo n'olabanga ageza kwatuge akifulumye ekikukube so oyino olutalo wakati wababiri abazukulu abavu bagenda kukubagana n'abazukulu abagagga so forget about it. Oli makati gagasimagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire mwanga
byonna twabigasse wamu security situation ne state of the nation. One state of the nation partially sagiwulidde yabadde n'ebizibu mu kyalo eyo kati nagiwuliriddeko ku radio naye navuze okuva MPG okutuuka Ibulo ng'ali ku point emu ku radio yadde ayogera ku post harvest for almost 45 minutes post harvest handling ebyo n'ebirala ebyo ng'ali ku point emu nenvaawo ne ŋŋenda mu kuziika sazeeyo kubiwuliriza kakati wano Katerega gweyogedde ku kya common person natunudde ku status sigambye eri file yange gyenyina ku status report ya police omwaka ogwayita bannayuganda abaakubibwa amasasi nga bali reportingibwa ku polisi ne bafa bali 249 249 eyo yeyo ye ya police 249 omwaka guli ogwali guyiseeko bali 180 guli gwe batiramu bakigulu guli ba 180 increase ya 37%. Look at the number 249 249 omwaka gulimu ennaku 365 kitegeeza buli lunaku ne ssaawa nga 5 waliwo munnayuganda akubwa essasi nattibwa every single day on average teziwera 2 days itegeeza wakati lunaku lumu n'ekitundu awo n'essaawa eziyiseemu tusobola ozibala to that minute detail wabawo munnayuganda status report ate ddayo wansi eri neekubuulira cases eziripotingibwa buli kumada ne status yaazo ojja kutya ezisinga obungi zonna ziri ku under investigation endala ezateekebwa mu kooti emisango egyo tegiwulirizibwanga era okwetoloola bannayuganda bavaayo n'abatemu nawa enaku sometime back nga wemberedde nga tebinatandika kumba wamu nga mbyogerako because kumpi bw'oba obadde ompuliriza buli bino ebigwawo oba olina kudda mu bye bimu kwa arguments zezimu abeeyisa be bamu nakugamba ekizibu ky'oyina wano mu ggwanga oyina bino wammanga oyina private people abalina emuntu abazifuna mu ngeri yaabwe olusi nga bazizze mu gavumenti oyina private farms ku mukutu ogumu kwena private farms and you have to study ani aggulawo farm eza security era biki ebyetaagisa ono lw'omushana ne bwakomba enfuufu tasobola kufuna license ezisinga obungi bannannyinizo baali ba poliisi oba b'amagye bebaba nga si b'amagye oledi n'abaliyo emu ku nnene ennyo Sarasini omanyi nannyiniyo yali yagitunda oba yagitunda oba kyagirina era ennaku zino fear n'abali ku ruti nga bagenda Iraq ne Afghanistan those of course yayo violence companies ezo zaabwe ate ng'olina traceability y'abavuddeyo bwe bamala then oyina ekizibu private farm kyetuyita turnover abasinga tebalinayo mirimu giri permanent and pensionable balinayo contractual jobs balinayo mirimu egikolwa jabuliwo ne kagwirawo ate nga bw'obimanyi
nsanza abateso bangi abajja okukola ku masaiti bobeera ku saiti naabeeyo nolaba omusajja aveeyo bombuuza obadde okukola kyajja gamba najja wano okukola bwa security guard nabivaamu kati njagala kukola bwa porter. It's common. Bw'oba olinayo site most likely ate babawa akasente katono nti abasinga emisana bakola bamala okussa eri ekigala ekiro ateekayo n'akola ki n'agenda apoota n'agenda apoota. Sense of insecurity ewaffe nnene nnyo titaliirwa omusana bamala okuzimba ematiribona g'ennyumba ye alina ogakavalinga n'ekisenge kituukira ddala kumpi bugwe ebikka n'ennyumba yo naga kati amatiribona gano ng'okoze so kikulaga nalaba gy'obeera olinga efukuzi efukuzi kyekiki efukuzi eringa mmese ebeera wansi erimu kalonjero bw'aba ayingira rovasi omwamwa nga temumbi ayingira rovasi naye nalya ensenene totwalika wantu kakati there are challenges kakati bw'omala okuva kwebyo ono agambye all over okuva e Rwanda ku border Congo nosala Arua nosala Sudan nogenda mpaka Kenya eno ne Kenya kirira mpaka leke Victoria mpaka leke Victoria mwali nayo teka Congo toyina nsalo. You don't even have capacity to police it. Njogera ko kano mwemlo mushana ke yali contestinga ko kaliso the mustard seed new version. President Museveni bwalaba bwe baali basimagolingirira ku nnyanja ebyokulwanyisa obuyeekera buki n'agamba nti mu East Africa teri ggwanga lina security ku Victoria nti era yeyo ensonga lwaki yawa Sese ne Buvuma district befuge kubanga gavumenti eya wakati teyina busobozi butwekayo control nga gye wandisuubidde oba yadde Kenya oba yadde Tanzania. So mademba mapo eyo yonna ate senga wabaddeyo mirembe wandigambye kale nti tubeererewo naye awo wonna waliwo obuyeekera gali ku nsalo baliwo gali ku nsalo gayokiddemu bali ankizemu agali ku nsalo bali awo bangi kati eyo seti n'ogimala n'osooka ojja ku bitongole byafuwa munda ebikesi n'ebyamagye ebiteemanyi nagamba kati aliwo erusobola omwogera twalina omusajja ono yali amumanyi bamuyitanga Kobwemi siraja amumanyi Kobwemi yabanga PA wa Serunjoji Kobwemi yali musajja mutooro muwanvu bulungi lumu tugenda ku City Hall no wano ku kizimbe kino ki Communications House ekyabakatuli kiri awo ani mapeera Christ the King Hall tuteekawo meeting police ejjo gikola ki ogiyiwa Kobwemi yayambala bulungi nnyo suuti ye n'ayimirira wali ku Communications House abaana be badeployinze nga be bareporting nga bajja wako Obwemi afende katukole ki osajja babano bazze Obwemi tuku kamande abaana be balese kubanga era olyokanga n'obyogera nga tali mu ggwanga senga abaddewo embeera yonna gye twali awo nga Kobwemi yawa order ku undercover agents nga bwemulaba nga badebriefing mbalaba nga badebriefing naye nga nabo tebamumanyi nti Kobwemi activist wa UID bo balabye musajja wa suuti munyankole musajja mutooro ega nti yono kamanda waffe noli wali negundi wali katabula baliriddawo firimu nebeeraawo ng'ogiraba ng'eyanfoldinga kati you have that insecurity mu detail kati nobeera n'ekizibu ate bino president yabyogedde najja compound naga nti n'amagye agange munda ne poliisi zina kawukuumi kati nze gye nakulira ne Kateregga
kawukumi bayingira mu kisawo ky'ebijanjaalo nga tonabana kuyiwa osooka byonna kubiyiwa n'omanya nti mukyalimu ebiramu mulimu ebifu kati tetumanyi nti oba Museveni yayiwa ekisero kyonna yayoolako kungulu oba kawukumi yagendera okutegera nti alinga kawukumi yamalawo dde ekintu kyonna because that's a critical anti kati ebijanja byetukozesa ate byetukozesa okusima embibo okusiga kati kyetulina okwebuuza kiri ekijanja ekyali bakawukumi kyawona yatugamba Ssebo nti bwe yatuuka wano mu 86 n'ayagala ayiwe poliisi eyo kuba yali nfu nga n'amagye bwe gaali amafu ndoza tasiki yali agiwadde Sejjusa nti Dr. Ssemwogerere nga ye minisita w'ensonga ez'omunda n'alwanirira poliisi eyo nze era byolaba etubonyaabonya Dr. Ssemwogerere no kateregane mwanga kekyo nakyo nkiweeko Raida. Mwami Museveni has been president of Uganda for 35 years. Abapoliisi abaweze emyaka 7 bali bameka mu force bali tayalinga da si kyekyo kyokka ekimu kukitwaza kitegeeza nti buli officer ali mu polisi ya Uganda ye ya mu recruit after 96 so ganga semuga amaze kwesimbawo president naganti kwa bamwangulako ku police post yemu we balondera nagamba bamwangula n'ensambya mu barracks bamwangulanga n'ensambi ku mapolisi nagangenda kutwalayo amaje bajjayo domero gatereze police eno kutwala Edward Katumba Wamala Katumba Wamala nga police commander kusooka okulaba ku kibooko squad anti mberenga wano nice guy that's an improvement erono muwangono yali client wa Katumba mu Popular Resistance nali amasaka nga balese n'ennyonyi chopa we settled our issues njengo omuntu so tutandika okulaba turning the police into a force more akine okusemberera amaje nga Katumba ya commander bwavaayo bajjayo era ye chairman wa Operation Wembley bwavaayo bajjayo the most decorated most trusted cadre because bagenda okuleta kare okumuleta okuheadinga police bobato studying nnyo kare he was the closest to Museveni you will ever get. Okay, and the reason why they kwati asoka ne Katumba was to condition you kumanyira abasirikale katugwe mwita nice guy bamukozesa nga sanitizer gwe basoka okuteekayo ne bamugjayo kati bwe bamugjayo bamutwala abeera ame commander n'ebira the rest is history tubimanyi. This is not about Katumba ne situation mwali yembeera gye tujja tutambula bwavaayo bazaayo kare era kati olwaleero kale kuva lwe yagendayo nukyo akimanya otwatono yabirimu nnyo bw'osangawo abapoliisi okujjako abamu oluusi tomanya nti osanze poliisi oba magye okay poliisi netandika okukyuka ina uniform ezisukka mu emu ezisukka mu ttaano tomanyi which is police which is the army era emu ku debate gye twayina ennyo karaso kanyiige nnyo bebaaleeta poliisi ennini ng'ekoze reform report yayo ng'eyagala gifuula service kale yavaayo n'agamba ffe tetusupplyinga kyayi mu hoteri we enforce ne prison it is a prison service negan police ffe tetuli ba suppliers ba kyayi mu mahoteri we enforce era okukakana ebyaliwawo ne biggwa kati petugenda ku byokkuba Peter stories zonna zeze musinayo na kipya kingenda bagamba one abiriga bamutawo bulenna ku 2 tugende mu State of Nations address. Okay, look at the timing. Katumba Wamala zabade zibula nnya tugende mu State of Nations address. Tuyina president yatuvaayo kuba kati beyadayo yanditubuulidde yavaayo n'agamba I have 11 key reforms zentaddewo okukabinga crime. Nzijukira kwa biriga yajja na briefing yajja na addressing ne parliament in a closed session
ku those 11 points na ezimu kuzo yali zali kamera number plates electronic number plates emu kuzo ngaagambe nyo natikoze nagenda kati tujja kudda tukozese the Ruwero method of deployment na recruiting emitwalo 212 ejaba LDU ajongere muki ame Makiu Kare yaleka official record aina 1.1 million crime preventers abo bavaayo ne bagenda mu transit bali ndoza kati amajega abatwala kale bavaayo baba shifting ate babalekera ono gundi baba shifting ne babatwala tebaba wochola tebaba wochola oba sabiti they became officially part of reserve became under Sare under UPDF abo ne bagenda abo no bayina ku ground kakade kalamba emitwalo 212 something yazi deployinga mu Wakiso Kampala ne Mukono kamera mwe musingo obutemu kamera zino the most intensely watched area ku kamera ye yafu mutubera ye na Besigye ye na Bobi Wine ye sibuko ya because originally nga politics atandika key areas avanga activities ali Rubaga and part of Makingi Besigye bajja kusininga ajeko ba Keni ajeko ba Nsambu ajeko ba Semogerere power ne shifting atu Kyadondo amanya ago ga shifting ne gadda ekasanga tine walala kati olwalero ekitundu kye twogera muno nze nayo mutusula every other corner tali mukulembeze of some sort ataina kamera tunudde mu kubolye ekyo kimanyi ne wange lyo bwed tali mukulembeze mwelyo ataina kamera etunudde wachi uwe for your security okay for whatever for whatever nalaba etunudde magere wale sandi agadde kwogera ko bogenda mu kamera yo tiba monitoringa buli motoka waliwo number of cars eziri monitored automatically ati chemkugambye political intelligence what political intelligence cut question is I've made an argument here nti you have a former CDF asula kulambi general police asula najera agende Congo 4th division commander agende Kisangani nakube mundu how many people mugamba innocent ndabyo tafire speaking like wangula Morris ne alibabuze yabde mukama we muwagula yes tugambe omusajja general of that caliber omusuza kulambiro bamusuza bulabira just think of it mukakona we yafunide ekyo kisota nebo banga katonda we munene nnyo era mwebazanga buli kiseera kubanga akakono kamanyi first of all how kukikube kyo nange kyenkozesa ngove kisasi ngosala wali northern bypass ku sawa 3 tewasobola kubulawo ba police basuka bana babaddewo bamukubidde sinategera wawe yabadde asusola ekisasi yabadde tanayingira lw'ekisasi yasuse junction nayingira Kisota awali wines and spirit ng'okkirira ku Acons teyayise mukakona kujoininga northern bypass teyagenze ku northern bypass yayise mululi now bw'ostadinga oluguudo olwo neare n'ekiziti kati eri 0 mu luguudo olwokuba bakola northern bypass waliwo bukolido bubiri ezigenda eno ezifuluma ziddira eno n'ojoininga lyo lugenda wa ekisasi ng'oli akuvudde eri n'eno awo exit 0 so their timing was perfect how far is that camera eri mu kifo ekyo ayo tetuukayo no is it within range komeri ku northern bypass tekubuza is it within range ne kamera eyo kakati that is how tugamba bano babadde bamanyi kamera eno ekwata mita 10 ekwata mita 100 chagamba bana abana babazukulu oli beyayogeddeko be basula mu bifo ba general baffe aba je bandisuze
because a general a general of Katumba's caliber toina bo omukiriza is a strategic asset kabe mu America tonza sanga General Colin Powell ngasula mu kivulu ya Los Angeles tikakukiriza they don't even allow you they don't even allow you to go cool hotel obana ne minda baba itaba minders ne bobo straying off minda gundi uyo mukazi muleko abaino kujukiza nti you are moving dangerously uli asset ya state I've said ba colonialist bagena ne bazimba ne batuwa areas ne baganti kati if you are to have a city you are elite top governors bani civil servants batwale Kololo Nakasero Kololo chovane Makerere top professors Makerere University was allocated land nayo Kololo the latest the latest transformation airstrip evacuation emergency yes kati bakola mu bajikola mu graveyard that's one two ne bajikola mu pavilion now finally it is Uganda's parliament ne bagenda I made this statement in the meeting and said you want to teach us defense the only area wo bado sobola kati okulanding a plane for emergency wali police Naguru bazimbe wecho kamera mukubo lyenyini we don't have an evacuation plan. You remember that time ngogenze wasaba seke kabaka mu remember time ya Jonathan no erubiri wano we wasade runway gwe Jonathan good luck base jenga avamu ntebe we yakomawo ne babasalako they failed kumwe evacuating because ne kumaste tuyina evacuation plan. So you said it. Mwanga ne mulubiri entekateka bezajja airstrip kuba yali amaji efuke kisaawe kitongole ate abamu kubataka n'abazzukulu nakyo bakiwakanya otherwise oba oli awo we wasigadde okuba wetusobola okuba n'ekisaawe mu Kampala I agree but yamwe mujikozeemu no endala mwazimbyemu tusobola genda nti kati nze ndi so keen ku private property eya Charles ngeyo je wahina you miss magnet deed parliament yetuula wa Buganda nayo institution okuba n'ekisaawe mu lubiri si kibi bana abamaninga state bahina assets ze babawa you can't tubasaba counter tongo tukanta tomanyi eya kibazo eri eya kateregeri nakiri nabo ba stakeholder mu Kampala yes echo kibanga by the way so the main argument jemadene kuga in the state of defense abana babazukulu ono bayogerako bobasaba how much they paid for those prime properties you will wonder chimbade nkubuuza okay you will wonder how much money they've paid to acquire those assets. So, mu area yemu mubatira kawesi. It's true. Okay? Nemutayiga. Nemuleka yo general. Do you know how many generals go over Master Twagabo? Over money about bumping off the road. Mu bitundu ebyo. Paitirivo wewe bajaje ziba aidera fodikeya kurambiro area Kololo kurambiro najera kurambiro bulabira mwate kira division esolo kubera ne koramu ya parliament because that's where there have been cheap plots for varia batabie where you want chikumi nenga bana bamwe tebagenda kola miro chikumi ziliye chova ku Sunday wabayo jam so where is the strategic planning ngate tunagenda kubyangunyo from the Sabalwanyi ne I study him abaliaba akazu kokasulawa I know where they stay I don't know how they encroaching on Sisa to create an exclusive area for them. No. Peter Bireke. I know. Romshana. I mean Romshana. And you know where they are creating a seat of their own to enjoy protection. Because it oversees State House, it oversees the runway and everything. No, Racho. Njagala kugamba bino bwe biti nze mbikombininga byonna Kasavu Kachi Kanyama for the benefit of the channel. Nacho
insecurity eriwo the key issues to pick one fwe abasamize ono sorry baseka tampulira siraji nsonyiwa mu Buganda wano nkola yaffe obwana yojja bulwala omusujja mu family obumunga bukubibwa lubaale bayitawo olunaku olw'okusamira ne bawogeze lubaale bawogeze jembe lisabati. First of all, this group bebeerawo ebaddewo for 10 years. That's almost a decade. Tusasula balw'omushana ate be bagisaba emizirimu voluntarily. Batukolera omuzimu. How come tebasobola kwogeza jembe lino abasamize bafune kamulali bazikiriza kino manyi esanafu empazi esanafu geziveeri waliwo ekikuku waliwo ziyita bayitawo mu kibondo kati bwe zitambula ziyingira mu mpali mpola nezirinya ogenda okumanya nti ensanafu zagize nga waliwo weerumye naye wali weeruma manda we yaawo tebatera kuluma ya mute munene bubeera butono kati bwe tunulira face gwe balumye yakolaba ng'eriisa erimuli zibiridde ng'erimuli vaamu omuziga erimuli okka kati ono yagenda okusamira naye tena linde nene erume ajja kuyita abasamize too. Let me be sound direct. Bo abantu bano mu Central Region lwaki baba targeting? Because the moment tetukireta mu public forum we are asking what is the grudge chiche today tusulete sawo batuveeko tuwebuuza kisawo mulimu bolodi mwoyagala etaaba bali be boogeddeko abazzukulu abagaga tetuliimu okitegedde naffe tuli ku perefore eno tusula kulambiro eno mwavaayo economic stress yatujjayo tulimbya nabo nga tusula kulambiro mukisota mufunda bubunda nolwekyo batubuuze banabwe mukisota mbata